Abakulembeze wamu n'abakungu mu bitongole eby'enjawulo mu disitulikiti y'e Butaleja balaze obwetaavu obw'okunga bannayuganda okwetanira enkola ez'ekizaalaggumba nga kyakuyamba okukendeeza ku muwendo gw'abantu ogweyongera wano mu ggwanga. Ssentebe wa disitulikiti eno Mike Borey Genyi agamba nti okuva lwe yayingira woofiisi gy'alimu mu mwaka gwa 2021 omuwendo gw'abantu mu disitulikiti eno gweyongedde olw'abantu abazaalira buli we baagalidde nga ensonga lwaki yatandikawo enteekateeka y'okunga abantu betanira enkola ez'ekizaalaggumba. Agamba nti disitulikiti eno yanokolwayo ng'eyanywa muzinne wa Zaakendo bwe gutuuka ku ky'okusala abaami obupiira, ng'agamba nti naye yagigendako kati emyaka 12 egiyise era nga teyejjusa kubanga emirimu gyagikola kinnawadda nga kati n'obwavu bwagenda babugoba ng'ate n'emize egy'okufunisa abaana abatembuto okubakabasanya wamu n'obutabanguko mu maka gyeyongedde okukendeera. Y'omuwandiisi wa disitulikiti eno Mugo ya Aida Nicole agamba nti abakyala abamu bakozesa enkola ez'ekizaalaggumba nga tebasose kutegeeza baami baabwe, ng'onaasabye abafumbo okutuula aboogerezeganye wamu n'okukkaanya ku kino kubanga enkola ez'ekizaalaggumba si za buwaze. Some of these things you agree, it is mutual understanding between the two. It is mutual understanding, it is not saying that you must and you must not. It is mutual understanding. The couple must do what pleases them. If it pleases them for a man to go for a vasectomy and the wife does not, they have to have mutual understanding between themselves. What they agree on is what they do. Henry Sogoli nga mulambuzi wa byabulamu mu disitulikiti eno agamba nti abaami bakyali batono abenyigidde mu nkola ez'ekizaalaggumba, ng'onaakubiriza abavubuka obutettanira nkola ey'okugenda okubasala obupiira bw'abaami. Kubiriza abasajja muveeyo muwagira abakyala bammwe abagamba tugende tukole family planning, nawe omusajja agenda omusawo akusomese. Ekikulu ebintu bino tetubimanyi bulungi so tubigaanirawo kyetwagala family planning needasa ennungi naye genda omusawo akusomese. So okusalawo nti n'ogenda kusala enseke ng'omusajja n'okumanya nti ebyokuzaala obivuddeko. Kyokka ono agamba nti amaka mangi gasasise olw'enkola ez'ekizaalaggumba ng'asabye wabeerewo okukwatagana mu kubangula abantu ku birungi ebiri mu nkola ez'ekizaalaggumba. Ekyo kirega yali ayagala abaana ate yatuuka awantu ate ne bamuyitirirako obungi nga talina kyakukola ye n'asalawo n'aleka bulesa amaka n'agenda. Ebintu bino bitutuukako mujje tubasomese, tumujja kulaba nti no embeera n'abaana okusomera mu miti, okutabeera n'okuteeka abaana abasajja okudduka amaka gaabwe embeera ejja kuggwaawo. Ye John Mudusu nga naye musawo mukugu nga naye bamusala omupiira kalaatidde abavubuka obuteetantala kusala bupiira kubanga bwe bakikola ebyokuzaala obifuuwa mu ng'ombe, ng'agamba nti yasanga obuzibu oluvannyuma lwa mukyala we okufa nga gwe yafuna yamupeeka okuzaala okutuusa lwe yafuna munne naye nga bamukomya okuzaala, ng'ayongeddeko nti enkola za kizaalaggumba zivaako obuzibu bunene naddala mu basajja abalina abakyala abasukka mu omu. Nindi ngalingo ng'omusajja mulala alina baasi bataano musi wosi basaala nga hano yo nga mwasi anehirisa ati bamusala ensi okusanga nga batina wosi wosi neniye asobola omati esatine nga natayo mihono basi nindi kubasinde Were kungu ya kusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agalero.